Muganda wange Arafat n'omulabe Besere Faina tutandise vaawo mpita olunaku lw'olwaleero nga tuyingidde omwezi omupya ogwa Desemba. Eno nno kaweefube w'abeesimbyewo okufeffetta obuwagizi mu balonzi mu bitundu ebyenjawulo kugenda mu maaso. Ku kifo ky'omubaka omukyala kuliko minisita omubezi w'amazzi Aisha Ssekindi, muna NUP Zinga Sakira Namiiro, muna DF Aisha Waliggo ne muna NRM Nakkeya Helen. Wano minisita ategeezezza bannakalungu nti kano ke kaseera agenda kufa nnyo okulaba nga byabadde akoze abinyikiza. Nga sizoni eno wiiki 3 emabega nga byemmwanyi za bukadde 207. Ezo bwe mba nazikutte kutandika musingi gwa kalina zisobola okukola ki? Ebyange nyiikira kusimba mmwanyi essente zifikawo n'empeereza abantu. Emmwanyi ezo zengaba nzikozesa ssente. Ddala ekereziya abantu abakulu bandivuddeyo kobeere kalungu wali. Bwana mukulu bw'ayimuka alina lwatansabira kalulu. Mu kkanisa alina lwe batansabira kalulu. Mu mizikiti alina lwe batansabira kalulu. Ku mbaga zammwe mbadde sijja mu bubi oba mu bulungi badde tetubeera ffenna. Abaana b'obuwala bwe maliriza n'akugamba maama olwo omukwano gwange yagenda ebweru yanzigidde okugenda ebweru olwo n'osala ku kibanja n'osindika omwana wo mu bawarabu oba okyaliawo nga bakubira akasimu ky'omwana waafunye obuzibu basebo ne bannyabo eyo embeera tunaagibeeramu mpaka ddi? Abaana baffe be tubonaabonera kati twatandika okulabirira abaana n'abazzukulu. Omwana oluzaala olw'okuba omwana wo teyeesobola n'akuleetera n'abazzukulu nabo n'okola ki? N'obalabirira. Ssekindi yategeezezza nti mu kaseera kano agenda kuteekawo sako ey'abantu bonna eno egenda kuyamba abantu bonna mu disitulikiti y'e Kalungu ossa n'abavuga bodaboda nga yategeeza nti agenda kubateekerawo boda 50 mu sako yaabwe ossa okugaba mmwanyi wamu n'okugaba enkumbi buli maka nga kyali kigenda okujja okutumbula okwongeza ebyenfuna. Kati njagala ku guno omulundi okutandikawo sako ya Kalungu ey'awamu. Kiki ekindeetera okutandikawo sako eyo? Tufunye obujulizi okusinziira ku Pulezidenti Museveni akasente ako kawadde abantu aka PDM kolabanga akatono abantu kabayambyeko. Ku myaka 2 omwana abadde asasula 11 okufuuka bodaboda eyiye ajja kuba agimalirayo ku bukadde 7.4. Sijja kukoma awagenda emmwanyi wasaanawo enkumbi ezigenda mu buli maka agali omu. Pulojekiti eyo nnene era nze neewunya kyamaanyi abantu abagamba nti Aisha alya yekka. Mu Kalungu West eno yo okuli muna NDF mukulu birimu ya Michael Matovu, muna NRM Kiganda Twaha, Sewungu Gonzaga muna NUP wamu ne muna DP omukulu bali ku Dembe James. Bano bategeezezza nti kano ke kaseera balonda abantu ababafaako so saabo abeenoonyeza ebyabwe. Twetaaga obwegasso oba bw'abalimi bannyaanya, obwegasso oba bw'abalunzi ba nkoko, obwegasso oba bw'abavuzi ba bodaboda oba bammwanyi oba bavanira, obwegasso mu bamaama bano bahajja. Ongola mu DP ndagewa mumbuulire era nze abanjogerako bagamba oyo bali ku ddembe mulungi nnyo naye wa DP nze akalo bukanyibe nga ndi wa DP kuba ndi wa mazima naki kyemba mbuuza mu abaddukira eyo gye muli mukola biki? Mwababukira eyo gye mwabukira mukola biki? Uganda etunuulidde Sewungu okuva e Kampala Kasese bamanyani nkoze emirimu singa nali mubi singa temuli wano. Omuntu abalenga gyakumirira Ssemakula basobole bannyabo mbadde basaba kimu ebintu byonna mbadde bikolanga nakyewa kakati neetaaga amaanyi gamwe silwakuba nemereddwa naye esaawa etuuse musunsula abakulembeze abaana abafaako. Mu Kalungu East eno wali omukulu bamugise bamulanga Kisempijja muna NRM Kiruta Yusuf Nkeretanyi muna NUP Katabazi Francis ngono yajjidde ku bannamugire nga embaka aliyo ategeezezza nti singa abalonzi banegeza ne batalonda muntu ali ku kitundu oba omuntu asimbye ku nsonga zaabwe bye balonda gajja kuba bafiiridde bwereere. Myaka 5 muviiriddemu awo ng'ogusima ki kubanga endowooza ali egamba ti abasembejja bano
baveewo ku si kya ssanyu naye amazima gali nti tuviiriddemu awo n'akataasa obutaasa akajjudde evvu situkalabye. Abantu baffe ekisinga okuboonoona oba okubafunisa obuzibu kubanga tebamanyi kikigenda mu maaso. Kale oluusi abamu bo nga mu ggwanga bagamba nti kibayamba nnyo obutamanya biki bigenda mu maaso kubanga bwe banaabitegeera bijja bennyamiza. Ne bantuuza ne baŋŋamba nkerettanye bw'otukola ebyabali abaasooka tetukuzzaayo. Ne mbagamba ku luno mulunzi kyapa amannya gammwe mugenda kuba temutumye wabula nga mwesitukidde. Ebyo n'ebisingawo bye tugenda okubawa mu nteekateeka ya BBSRA Fina mu nteekateeka zaayo nga bwe zitambula z'omulongo Kato Paulo ono mu disitulikiti y'e Kalongo.